Kansubire nti muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita bizibu eby'enjawulo, basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabi ssakati n'ab'emikwano. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo ebutereevu mba ntuuse n'agagenda mu maaso kwa celebrities baffe mu ggwanga lyattu Uganda. Naye nga wondabira essaawa eno ngenda kubeera nga ate nsooka mpiseewo amawulire ga TikTok ono eyeeyita Dr. Cephco. Dr. Cephco ono aludde kwegamba nga avuma ba celebrities bangi, Spice Diana, Bruno K, yavumako ku Winnie Nuaj, Azawi, kwegamba bangi nnyo bambi bazzenga avuma Faridah Nakazibwe bangi nnyo era mbaddenga mukuleetera wano ennaku ezimu nga bangi nnyo avaayo n'abavuma kwegamba bingi nnyo byavuddeyo nga n'ayogera byatalinaako mukwano gwange mitwe n'amagulu. Wabula wetwogerera essaawa ya leero kabi bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana Fulfiga abadde amaze ebbanga ng'amwoninga nga mugamba muvubuka gwe nja kusiba biki wabula omuvubuka ono ye ng'atulaga amanya nga tugamba nti mama we munnange musirikale era teri asobola kubeera ng'atakola ki nga mukwatako. Wabula we bwakeredde olunaku olwaleero omuvubuka ono munnange ng'ali mu mikono gya Fulfiga era wetwogerera yafukamidde dda ne yeetonda nga wolaba obutambi obwo eyafukamidde dda munnange ne yeetondera Fulfiga ne yeetondera ddala era agezezzaako n'okubeera nga azirika. Tetumanyi oba Fulfiga agenda kubeera nga ataamusonyiwa wabula nga munnange wetwogerera omuvubuka ono baamunywezezza dda era nga kinene bannange kubenga kulabula eri abo bonna ba tiktokers n'abantu ab'enjawulo kwegamba bavaayo nodda ku muntu n'omuvuma n'ogera ebintu by'otalinaako mitwe n'amagulu bannange bajja kubasiba ate oli ne waba takusibya ayinza okukola ekintu ky'olifa teweerabidde. Kale bannange kwegamba twegendereze nnyo engeri gye tunoonyaamu amanya tunoonya amanya mu bulungi so si mu bubi. So kati ono Dr. Cephco ndowooza agenda kubeera ekyokulabirako eri ba tiktokers ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo abavuddengayo munnange ne bavuma ono ne bawemula ono ne bawemula oli. Wabula era still Bruno K y'omu ku basinze okubeera nga ate basanyukira ensonga eno eya Dr. Cephco okubeera nga akwatibwa era wekyogerera basisinkanye dda Dr. Cephco sakate ne Fulfiga ne Bruno K naye yabitaddemu ddengatto agende munnange ate naye alabe ensonga zino gye zigenda okubeera nga ate ziggukira olw'ensonga nti Bruno K y'omu ku bantu omuvubuka ono babadde nga avume ennyo yavaayo awo n'amuyita omusiyazi. Waliwo ekiseera wano Bruno K we yafiirwa mama w'omwana we omuvubuka ono still yavangayo n'ayogera byatalinaako mitwe n'amagulu kwegamba n'avumira ddala Bruno K wabula wetwogerera essaawa ya leero omuvubuka ono bamunywezezza binaggwerawa kyengenda okusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde byonna ebinaba bigenze mu maaso n'okubeera ng'ate bibeerawo butereevu nja kubeera ng'ate mbikutuusaako waneeno wennyini. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno aka Bruno K olabe n'ebya Dr. Cephco engeri gye bamukuttemu saakaate munnange n'obutambi obumu ku bw'abayimbi bano bazzenga avuma Bruno K saakaate ne Jennifer Fulfiga n'abantu ab'enjawulo omuvubuka ono bazzenga avuma wabula ng'era mbasiibula mikwano gyange kinene kibe kyakulabirako eri abo bonna bannange abavaayo ne bavuma abantu ab'enjawulo. Tovaayo okuvuma muntu olw'okuba onoonya linnya. Abantu batwala obudde bateekamu ssente okubeera ng'ate bazimba amannya gaabwe gano so bambi ng'ovaayo n'oyagala omwononere erinnya mu lunaku lumu munnange tekiba kya bwenkanya. Ngenda kusaba komenti yo giteekeko wansi awo ate mu comment section gwe ki ky'oteesa ku nsonga eno. Dr. Cephco bamuleke talina musango oba mukwano gwange bamusibe gwe ki kyogenda mu maaso n'okubeera nga oteesa ku nsonga eno. Ngenda kuba nkomawo ne ba tiktokers ab'enjawulo abavuddeyo ku nsonga eno abamu bawolereza Dr. Cephco abalala balangira Jennifer Fulfiga abalala bagamba Cephco bakusibe kwegamba buli omu ayogera kike naye nga butereevu. Oluvannyuma lw'eno video ngenda kuba nabo mbakutuusaako. Goodbye for now toseetuka mukwano gwange subscribing nga oba tonnaba teekako akadde like nga video eno ate yo comment yo gitutereko wansi awo mu comment section tusobole okubeera nga ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Omwana ngawunya makula bamuzina ne bamumalira mu nnyindo tawoma nange siwoma ndi stupid you know. Let me show you. By the way, I found that Damon Sindike wonga toliwo. I'm going to are untouchable. Are untouchable. Mama akola state house. Yes. Mama we to talk. Yeah. The woman kakati sawe nbyo badoma abantu bamuvumanganya abakulembeze okyogerako ki era wagamba togenda kwetondera mu kubyokolede mu 7
Wagato gena mwetu wale. Nogamba nawulira video zo nange nzirina. Ngogamba ku bintu byenkoledde muze itasobola kumva. Lwaki muvumaganya mukulembeze? Omukoledde biki? Biki bye wamukolera omukulembeze? Mwaba mafia babu. Osaka suwa bokola agenda kugwa. Osaka sonna ba. Njagala kufasinga mu koti kwa. Ate bamutwala babwere. Bamutwala. Atana munda. Osola muteka munda. Kwache bamutwala. Oyo kasaba sifakola. Kedde na kumacha okola live eno. Mulaba nina n'otulo mu maaso. Lesson ya Dr. Cephco kebeere ekyokuyiga gye muli bavubuka bannaffe. Nze Cephco yanvuma emirundi mingi ne musirikira nga nze. Naye byagatamu ebintu by'okumanyiira omwana wange. Ebintu by'okumanyiira maama w'omwana wange because right now mwana wange talina maama. Nina mumanyi omuntu ambeererawo nga maama we. Ye yayimirira mu bakwano bange bonna n'ankiriza okuwumberera omuzadde eri maama wange omwana wange. Omukyala talina ntalo n'abantu okitegeera. N'ensonga ze yali amuvumira nsonga za kisiru okitegeera. Temuli tuvudde awo. Mwekimanyi nti kuno ku TikTok kuliko abaana baali bewaddeko obutwa lwa Cephco. Temukimanyi. Mukimanyi nti maama wa Miki yavoolebwako. Mukyala we Bash yavoolebwako. Kati kugenda kuddeyo oze ani atavumwa. Musobola okuvuma omuntu n'omuvuma. N'ekyo ekikuyingiza mu famire y'omuntu. Kyekikuvumya maama w'omuntu, kyekikuvumya omwana w'omuntu. Mumanyi ebbanga gye litwalira omuntu okukola erinnya. Olimanyi oba omanyi time ne sente omuntu z'atadde mu linnya lye. Mubeereyo muwagawaga abantu nga bavuma abantu. Niwe babakwata. The best thing is you can do is type sorry. Sorry. Simaya biki. Kakati tutandise. Mvuma. Mpozi nga tugenda kudda mu Uganda. Mpozi. Ate nga Cephco. Eyamwalula esiridde nze mbabuulira. Nina video nga 10 nga nvuma. Including omwana wange. Avuma ne mukyala Nakazibwe. Bubi nnyo. Nayuka mama wa Rape n'amukola bw'ati. Mama wa Rape yali akoze eki. Omuntu yeka gwe nkwatibwa ennaku ku musango gwa Cephco ye mami we koza ali innocent. Bishegera. So muve mu story wa mwe munyumya. Tebakuvumanga ko gwe ku internet. Bamwe foto w'ekiralu. Amanyi nziramu. Nze njagala onziremu nkwabye. Fulufiga toyina kyoli sikutya. I will not kneel down for you. Leta simu baba. Yes. Toyina kyoli teri kugwana agenda kukutya. Abagenda okukutya bebo basharifu baba mweyana abatalina mwasirizi abatalina bwogerero abatalina muntu munene mu government asobola bawolereza ne kati nganze aina a bigger voice nja kwogerera aba abatono abana bakadama. You have to respect them. The government of Uganda is earning a lot from Bakadama. You understand? We earn a lot from Bakadama. Oloza kakade government eliako mmika kukadama. Oloza buli kadama agende bweru sente muliako mmika kukadama. Omanyi omukago government yo akuno gye yata ne UAE. Omanyi sente ze twafuna. Oba you just reasoning like someone who didn't go to school. Now, Dr. Cephco ajja kukuwa level woja. Cephco oli mukuwa
chikazi platform. Indeed, no more platform atene muyigiriza. Kamuyambe muwe platform atisa mba Cephco ngenda kusiba wansaba selfie nkusabe selfie mukwano njikusabe ko kigwe full figure nkusabe selfie nkwagaza chi oyina bizimbe. What is your highest level of education? Njengendo gama ati no banayi muje mulabona yakola diploma, muje mulabona ina degree, muje mulabona ina masters. What do you have? Who are you? Do you have any rank? Can you even express yourself in English in 3 minutes at the go? Can you? Then why should I take a selfie with you? Sigenda kukutya. I will always speak the bitter truth. Kale, womuba muwuliranga amanyi mugalina mu nsibe. Kasita aba TikTok abakimanyi amazima, gasigadde mazima, Kadaama tajja kumanyirwa. Abaana bakadaama nga bayise mu nnaku nnyingi. Abaana bakadaama nga babonaabona. Abaana bava e Uganda nga bayina ennaku yaabwe bajjudde ku mitima. Bakolera mu nnaku y'amaanyi. Woveeyo batraumatizing. Ate nasaba mumanyi bwe yankubidde essimu n'angamba, mbu halo? Cephco ani gw'omanyira gw'oli Kadaama? Are you Kadaama? Tell me, are you Kadaama? Navumye gwe. And I was like, wait a minute. You expect Kadaama okukuddamu omuvumo omuwemule nga nze wendi? Families mmeka kati ssaawa zino eziyina bakadaama nga bayinamu abaana bakadaama bali ebweru?